twafuneko ku dose ezogema naye zaali ntono tezitumala. Twongera okubira gavumenti ya wakati omulanga etwongere dose ezitumala okugemesa ente zonna eziri mu district. Ate si mu district yokka nezitwetoolodde kuba ekizibu ekigwa awantu ate kinyigiriza n'abatwetoolodde. So mu region eno engeri gye tulina prevalence ennene ekirwadde kino ekya FMD tusaba batwongere doses. Naye mu kiseera kino tukubiriza abantu nti tebeetantala okulya ennyama wadde budde bwakulya ennyama tulwa akanyama tuludde okalyako tetuludde nga tukolerera kubanga oyinza okufuniramu obulwadde buno bwa FMD. Tugezezzaako okugema kye tuyita targeted vaccination nga tetugemye bisolo byonna naye nga wabula tugemye risk areas zezo eziboddaringa Lyantonde which is Katovu and Malongo, then tugema ku routes eziri towards Ssembabule kuba nabo abantu there are also risk areas. Netugemawo wonna netugema ebisolo byonna ebiri ku Ssembabule road neziboddaringa Lyantonde. Naye ate bwekiba tekisobosoba nga obulwadde bwongedde okweyongera awo era ne quarantine eba egenda kweyongerayo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.